atuoleke mama watoolo naye nga twebaza Mukama olwekyo tukikubireko mu ngalo. Uganda tegoba mugobi bisiyaga wabula ekkiririza mu bufumbo. Obufumbo obw'omwami n'omukyala Kyabazinga tumukubireko mu ngalo kye yakoze gyekiri ate nga yalonze bulungi abavubuka abatannaba kuwasa. Kano kanka bakonemu katono, si kirungi kuwasa mukazi nga bw'omutunulako tosiima nnyo. Oteekwa okuwasa omukazi nga bw'omutunulako osiima, ate naawe omuwala oteekwa ofubirwa omusajja nga naye bw'omutunulako osiima. Waliwo ebirungo bingi ebyetaagisa mu mwami oba mu mukyala, naye n'ekyendabika ng'akukuba wangi n'ekyendabika ng'akola ki? Akukuba. So nakyo kikulu nnyo. Edda ennyo ng'abantu batya okuwasa abalungi nga bagamba abalungi bajja kuba batwalako, naye ate ndowooza kiba kirungi n'ofuna ekirungi. Ani ayagala ekirungi? Baasi kiba kirungi n'ofuna ekirungi nga bw'okinulako naawe ovimba. Naye omuntu bamukutwalako kisero, kikapu, bamutwala batya? So Kyabazinga tumuyozaayoza olw'okufuna ine bantu. Ate nga olw'okusatu lwa wiiki eno bagenda kuba mu kujaguza okw'amatikkira g'obwa Kyabazinga, era nga nzikiriza nti Soroti TV ejja kubikulaga live. Eryo nga tebinnaba ku Lwokubiri ne ku Monday kawungeezi tugenda kukulagako ekinabeere football tour, kubanga enkeera nga empango ya nkeera ku Tuesday, ku Monday babeerawo n'omukolo awo naye si mukolo gwa sitaani. Twebaza Katonda nti Omukama wa Toolo musajja mulokole. Zikubire waggulu zinoge mu linnya erya Yesu. Omukama wa Toolo family endokole administration eriko abalokole bangi nnyo, era ng'ogyeko okuba nti ku Tuesday coronation ceremonies ez'omulundi ogwa28 ndowooza. Naye ate Omukama wa Toolo yennyini ne gavumenti ye bateeseteese crusade. Simanyi oba otegera ekyenjogera. Bateeseteese crusade mu Buhinga stadium nga 14 nenga 15. Nolwekyo tutegeeza abantu b'Omukama wa Toolo n'abaliraanyewo bonna obutasuba crusade eyo eriwo nga 14 ne 15. Emikolo gyonna ku lunaku lwa Tuesday tugenda kugibawa live ku Soroti television. Nolwekyo abatoola abali emitala w'amayanja, abali mu Kampala batasobole kugenda, n'abali e Toolo mwenna muteeke Soroti TV gye bamutega, ejja kubanga ebawa buli kintu kyonna. Ekano ke nkasembyeyo naye ng'okasembeyo kabadde kakodyo. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Wabulwa yawezezza emyaka 79. Ekubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tumuyimbire happy birthday. Kwata ebyuma. Kakati amanya ge olina ogegendereza ng'ogogera. Kale 1 2 3 go. Ekibuzo kya how old are you now? Tikikola kubanga giri 79. 1 2 3 eruddeyo. Happy birthday.
79 years. Mukama mukoze bulungi. Happy birthday dear Kaluta. Happy birthday dear Kaluta. Happy birthday dear Mseveni. Happy birthday. Happy birthday. Amina. Olunaku lwajjo twabadde n'olukuŋŋaana lw'abafumbo ne wabaawo byesaayogedde okusinga akaseera n'akawadde mukyala wange Suzan Makuda Bujingo. Ate naye alina by'ataayogedde leero simuwa chance. Ali byogera olulala. Nani nakkiriza Yesu ng'omulokozi. Yateekeramu emirembe nnyo. Neebaza Musumba okunnyaniriza tango essimu yange ebeerako kuye naye tango ebintu bye mubuuza bye simanyi bye neetaaga okwongera okutegeera Bayibuli byonna bibuuza yine mmanyi nti Katonda nange amanyi nga bwendi. Era nsaba buli Sande naye nsabira ku TV. Buli Sande nsaba nje mu mikwano gyange ate era nabo basumba bange bansumbira eyo gye bali basaba bano. Kati bingi nnyo bange banjigiriza ate nabo bagambye okusaba bakuyigira wano. Kati kugamba tuli mu nju naye twebaza Katonda omulungi Yesu nti omuntu ayinza obutategeera nti naffe twagala Katonda. Omuntu ayinza obutategeera nti naffe twagala Katonda. Bingi obulamu bwaffe naye Katonda bw'akwata omukono n'akulondayo n'akujja mu kinnya eyo oba weebaza bwebaza. Mwongeddeko ekigambo ekirala kye mbadde saagadde kubuulira kiri obuweereza bugenda butya? Obuweereza tubukolera mu masekkati g'abaami abawalabu n'abakyala abawalabu, naye ekisa n'amaanyi okuva ku kisa ekiri ku house of prayer kitusobozesa okuyingira mu basajja abo ne tukulembeza era ne tutembeeta erinnya lya Yesu ewatali kutya wadde okukangatisibwa. Mukama abadde mulungi atukozesezza ebikulu era abantu bangi nnyo abategedde Kristo nga bayita muffe. Obuweereza bwaffe buli online, okusinga online YouTube. Osobola okusanga ku Mawanda Sulaiman mpeereza buli Lwakuna bagiyita take a minute, kwegamba okutwalayo akaseera akatono nga nkozesa ebyawandiikibwa mpozi n'okuluŋŋamizibwa kwenzija mu njiri gye ndabira ku musumba wange Bujingo era n'ekisa ekyo, kubanga nze bwe nali nali musajja musiraamu era nze Sulaiman Mawanda. Naye bwe nasooka okwatula obulokozi twali ku Bativali, Musumba ne mukaabiramu ennaku yange ne mugamba naye Musumba nina ekisitaani ekintawaanya kyava buto nga kintawaanya n'abafamire yaffe bagamba nti ekyo gwotuddeko emmandwa naye njakala ekyo kingobeko. Nagamba kisitaani ki? Nagamba kino simanya nzikumbula ebirooto nagamba sitaani agaba ebitone, ekyo kitone Katonda yakikuwa. Nagamba ngende nsome ku story ya Joseph. Awo sadda mabega nentegeera nti yali sitaani, wabula sitaani yali ayagala kunkozesa ng'ayita mu kitone ate Katonda kyeyamba yakikozesa ebibye, kubanga ye talina kyagaba, wabula bw'asanga oyo aliko ekisa kya Mukama ng'akuwabya nga gwekola emirimu gye, kubanga olw'okuba ye talina kyagaba. So Mukama abadde mulungi gye ndi. Mpozi ne mukyala wange jamuleka yeeyogerere, naye alina YouTube channel eri mu Mimi Semakula aweereza waawo kiggwayo word of the week. So buli lwa Monday ssaawa 3 ebeerako ng'aweereza
ng'aweereza okusinziira ku byawandiikibwa ng'awaayo ekigambo ekibayisa mu wiiki ebirala kabyemalira ebyo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Nantume Awadde. Neebaza nnyo Mukama olw'omukisa guno. Sikirowoozaako nti nneemirira mu kibiina ekinene eky'ekitiibwa nga kino. Neekwata Kazinga n'enkubeerera abantu. I don't take it for granted. Nkyebaliza nnyo Katonda. Ensonga n'ekibiina kino kyonna. Neebaza ng'ekyo kimu ntambudde mu makanisa ag'enjawulo. Naye wano nsanzeewo okwagala. Okuva w'oyingirira paka w'otuula waliwo atlist ayayaana okuga nga tutandise okulaba house of prayer. Ekintu ekyo kikulu nnyo kinene nnyo abakkiriza fe abalina okulaga ensi nti Yesu yasomesa kwagala. Era ye message ekyasinze okuba enkulu ennyo ne mu kigambo Bayibuli kyetusomesa. Banange mwebale kubeera na kwagala. Era Mukama abaweerwe omukisa. We feel so welcome. We are so happy. We feel at home. God bless you. Ngogyeko okwawula, ngogyeko okuwaayo dedicatinga baby. Njagala mbawule mubulire ekiri nga muliko ekisa ekyokuba nti mwayawulibwa ddala. Era mubba musookaawo. Nsaba abasumba bange mujje, abasumba ba Mukama waffe. Bwe banga nti omusumba wange basiga nti omusumba bwendi waggulu. Bangamba omusumba bwensumba naye oba ansumba. Kuba ffenna tukuuliziga tuyambagana mu bintu bingi. Omusumba Naziwa ate omusumba Nakibuli. Kaakati twagala kubaawula mmwe mukola omulimu. Guno omulimu munene nnyo 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 nnyo. Mukama waffe yagamba ennimiro nnene naye abakungula ebyokukungula mu nnimiro batono nnyo. So abagenda okuba ekyeyo bwemubanga mufisaawo akadde ne muva ku kyeyo ne mugamba nedda ekyeyo twakimaze katuweereze Katonda ate mu nsi bwe batakkiriza Yesu Kristo. You need a special anointing. Wakati mu kusaba kuno n'okusiba nkwawula ggwe Mawanda Sulaiman mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okola omulimu gwa Katonda. Katonda akwongera amagezi, akwongera obulamu, akwongera amaanyi, akwongera amafuta, akuyise wazibu, akukozese okuwangula emyoyo. Wawa Yesu obulamu nga tokakiddwa. Era bwe twanyumya ne nkuga nti bw'oba olina ekirabo sitaani takulimba ate ekirabo tukigobe. Wabula ekirabo ekyo kikuyamba okugenda mu maaso. Mukama nkwebaza kubanga Mawanda taddanga mabega okuva n'amatu tubulokozi nga tukyali eri. Ne wano asigadde anywezeza ng'alina mu nsi ndala. Abeera ku church without walls. Abeera ku social media app ku YouTube. Buli kye tulina abeerako. Agambye baamala okutaapinga ate naye n'abanga agabula. Mukama nkwebaza. Mukyala Mawanda nkwebaza. Mukyala Mawanda Sebagula nkuteekako amafuta mu nnyirira Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tubateddeko amafuta n'abasumba mu house of prayer nga tulangirira Katonda nga bw'ali omulamu abakozese. Kukozesa obeere mukyala, obeere mukazi wa Mwami Mawanda. Mukkaanye. Obuweereza si bwakuvuganya nti ani asinga. Obuweereza kisa kya Katonda. Ekisa kyegatte nammwe. Muvube emyoyo, mukole ssente kata si katawuka. Katonda alina ensi endala gy'ayagala okubatwalamu. Naye ensima ayagala okubatwala. Naye omuvubireyo emyoyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukola omulimu gwa Katonda ng'ababuulizi b'enjiri. Mukola omulimu gwa Katonda ng'abatume. Mukola omulimu gwa Katonda ng'abasomesa. Mukola omulimu gwa Katonda ng'abannabbi be. Mukola omulimu gwa Katonda ng'abasumba. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Nazaalesi. Omwana yali amanya Adriel Mawanda Sechanzi. Adriel Mawanda Sechanzi olabye tukuwaayo mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Oveemu omusajja ow'amaanyi ogende mu masomero
bazadde bo gye bataatuuka, obeera essanyu lya famire, obeera essanyu lya nsi yo, obeera essanyu lya bwakabaka wa Katonda mu linnya lya Yesu. Uganda ekulinze ng'erinze enaggwano eyasoma atungulizwa enjiri bw'okulanga tukuwadde Kristo olokoke bulokosebwa okula togenda mu kirala. In Jesus' mighty name. Naye nze ebyange by'essaayogedde olunaku lwajjo njagala kubyogera olwaleero. Yaye ekitabo n'ekkalaamu tuyingire olukuŋŋaana lw'abafumbo extra gw'okumujjukira oba omwana w'omuntu gw'okumujjira, kubanga bamukola okubulako akatono okubanga Katonda era n'omussaako enkula ey'ekitiibwa n'etteero. Ye Zabuli 8 olw'okuna n'olwokutaano. Nzikiriza nti mesegi zino ze tuddiŋŋanya Katonda atujjidde era atujjukidde. Topiki yange eri family planning oba eri ku family. Topiki yange eri ku family planning. Ekibuuzo kiri nti what is family planning? Family planning kyeki? Buli omu alina engeri gy'annyonnyolamu family planning. Omanyi nnyina amatu gawulira. Oli ali eri agambye kwe kuzaala abaana ng'olekawo akabanga. Ekyo ndowooza kye baabagamba mwenna. Family planning etandika ng'otandise okulowooza. Family planning etandika ng'otandise okulowooza okufumbirwa. Family yatandikibwa Katonda mu lusuku Edeni. Katonda bwe yalabanga omuntu si kirungi okubeera yekka n'amuwa omubeezi. Actually ali obwomu tolina family. Oli abuuzizza ekibuuzo ky'obulaba ejjiri yaleero egenda kunyuma. Olyoboza nti ate bazaddebo si family eyo ya kitaawo. Yawula family ya kitaawo n'ennyoko. Ojawule ku yiyo. Bali baŋŋanda zo. Bw'oba oli singo, Adamu tiyalina family ng'ali yekka mu lusuku. Yaliwo n'ebintu naye tiyaliwo na family. Family consists of a husband and a wife. That's the beginning of a family. Family ekolebwa omwami n'omukyala. Era nkuzzaamu amaanyi gwe yazaala abaana ng'oli single father oba ng'oli single mother. Kibeera mother. Abaana abo balina kye bamiisinga taata oba bamiisinga maama. Newankubadde nga ebisooka bisobola okuba nga tebyagenda bulungi, tobonerezaamu baana bo.